Protective gear for you. We don't try to The Lord are gracious. To our faults. I'm telling you, I'm telling you. Don't think in here. Henry, Chief Administrative Officer of District ya Mukono. Ngalo mu May tugenda okuza olunaku lw'abakozi. Olunaku luno olukulu nnyo mwabo bonna si bakozi ba gavumenti bokka naye buli mukozi gy'oli ng'okola okusobola okwebeezaawo. Luno olunaku lwassibwawo okubeera nga emirimu gyo girekognizingibwa okuyozaayoza abakozi okubeera nti batuuze ku lunaku lwabwe. Abakozi ba gavumenti n'abakozi bonna abakola mu bitongole nga buli yonna alina kyakola okusobola okwebeezaawo okuyozaayoza. Disitulikiti bwe tutunuulira ku bakozi aba gavumenti luno olunaku tugenda kutunuulirako ebintu bingi. Ekisooka kwekubamu okulaba abakozi baffe bayimiridde batya mu mpeereza yaffe. Kati ng'ekyo kimaze n'okulaba obuweereza bwaffe butuuse butya eri abantu be tulina okuweereza. Nga disitulikiti y'e Mukono tetuli bwe twanditwadde twagala kubeera kubanga bw'otunuulira abakozi be tulina n'abakozi be twandibadde nabo tukyalina batonoko. Nga disitulikiti bw'otunuulira ku
mirimu abakozi namba y'abakozi gye tulina okuba nayo tulina okubeera n'abakozi nga 3,307 naye mu kiseera kino tulinako abakozi 2,277 katulinawo gaapu y'abakozi nga 1,000 naye ate obuweereza tubikola mu basawo abakozi abali mu byobulamu tulina okubeera n'abakozi 10,208 naye tulinawo nga 45 tukyalinawo gaapu y'abakozi ebeera ddala 5,908 ekimu ne ku basomesa abasomesa nabo tulina gaapu nene mu basomesa abasomesa tuteekeddwa okubeera abasomesa 7,755 naye mu kiseera kino tulina 1,520 tujja kumalayo ebifo byonna ebikalu naye twagala okukendeeza ku gaapu gye tulina mu bakozi ate era okutwala omukisa guno okubeera nti twebaza gavumenti kubanga etaddewo embeera netusobola okukolera abakozi abakola mu factories mulaba embeera egenda erongooka buli kaseera olw'ensonga nti abakozesa gavumenti ebaterawo amateeka kubalina okutambulira okubeera nti abakozi tebakosebwa nnyo okunyigirizibwa okwo nga tosobola kugonjoola n'abo abakozesa wano emikono tulina ofiisi ey'abakozi etuyita labor office weeri okusobola okuyambako okubeera nti mubeera mukkaanya n'oyo mukozesa kati njogera ku ludda lw'abakozi aba gavumenti abatatuukiriza ate obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwebwandibadde osanga waliwo abakozi nga yandibadde asaana abeere mu kifo ekimu naye tinaamala ebbanga taliimu ateekeddwa okubeera mu ofiisi toliimu teekeddwa okubeera mu fiidi toliiyo kakati abo abakozi abo ab'embeera ng'eyo tubategeeza nti okukuwa omusaala tugenda kusinziira ku ngeri gy'okozeemu ennaku z'obadde ku mulimu. Nze Katumba Dickson Mazinga okusookera ddala asala abakozi ku disitulikiti tuteeke naddala okusingira ddala ababaka ba paalamenti ku nninga okulaba nga ensonga ya minimum wage sente mmeka ezisembayo obutono omukozi zeyandifunye ekintu ekyo bakiyisa mu paalamenti ate era n'ensonga y'okuba nti abakiikirira abakozi abakulembeze nakyo tukyongeremu baleme kukoma ku national level na district wokka bakkire ddala paka ku municipality paka ku magombolola kanso zaffe zibeere n'abakiise kubanga abakozi bali bonna ku mitendera gyonna njagala tube nga tuteeka era enninga naddala ofiisi yaffe ey'abakozi ku district okulaba nga tulondoola abantu abo bonna mu makampuni gye bafunidde ebizibu mashini emusaze mukozi abanja baganya omusasula okulaba nga ofiisi eyo evaayo esitukiremu kubanga abantu abamu bakola mu makampuni zaabo ababasajja nga banene babatiisa abaana ogenda kundoopawa so ofiisi yaffe erina okulondoola ensonga ezo abantu bano bafiibweko kyenkanyi